Kulamusizaako gwena tugoberera ku TikTok, ku YouTube, nze Munasingo Namirimu Mary. Olunaku olwaliro pulogulaamu igwe kwagala twagala kutunuulira ensonga y'obufumbo. Abavubuka babutibire nnyo ensangi zino tebaagala buyingira kiri ku sayidi y'abawala n'abalenzi ate mwana wattu n'abaliyo bafubutukayo emisinde buli avaayo awera butabuddira. Twagala kumanya nsonga ki ezo ezisinze okutta institution y'obufumbo, biki ebitiisa abavubuka obufumbo ate biki ebibagobayo ababuyingidde. Munasingo Namirimu Mary bannaffe baatudde dda kabasituka kulamuseko tutandikira wana nze mansooka kati kalamusiza munna tulaba Saalongo Ulansikalya mulimu kale tukweyanziza nnyo Flo neyanziza nnyo neyanzeeko Nakazibe Florence Munasingo Julius Mark mutaawe getolooya nze ndi mufumbo relationship ekoma ddi n'obufumbo? Relationship ekoma okuva lw'okubya ebirayiro ne bakuyingiza ku register of marriages. tonnaba kuyingira Kati nze eyagenda ewa mukadde ne abakadde ne bandaba sinagenda mu birayiro mba muki wakyala nayanjula oli mufumbo kati mbadde njakuwakanya customary marriage. mbadde njakuwakanya kiri kyogambye nti obufumbo just kasita ogenda mu wandiiko tulina ebika by'obufumbo bitaano antandikira awo. Obusooka bwe bwayogedde customary marriage bufugibwa etteeka mu mawanga gaffe ag'enjawulo bufugibwa etteeka lye bayita customary marriages registration act. Era n'okwanjula bwe wamala okwanjula mu mateeka olina okugenda weewandiise ogenda kugombolola gye bakuwanjulidde omugenda ewa DC n'abayingiza ku kitabo kyasindika ewa register of marriages ku nkomerero y'omwezi. Buli kika kirina register yaakyo. Bw'ogenda ewa register tulinayo gye bayita register of customary marriages. Netulina ne bayita church marriage mu church ezizaffe ez'enjawulo. Netulina ne bayita civil marriage bakugatira wa DC oba wa register mu office ye. Abamu babuyita ba contract ekitali kituufu. Netulina ne bayita Islamic marriage okuwa n'okukola ne kazi. Then n'obusembe bwe bayita Hindu marriages. Mu mateeka bonna buli bufumbo bulina register yaabwe era bulina okuwandiisa. olina okuba ngaowandiisiddwa nti Olina ne certificate. Bafumbo mu bufumbo bw'ekika bwe kiti. amusinga ndi contented omusanga ekiraaka aba amaziga mu kayumba ke era seegaana nali mulina naye ebyo byantuusibwako ogwali mu oba 99 oba 100 kati era nga kulyawo twetaawo Wounded Lion tambula n'ebiwundu. biki ebitiisa abavubuka okuyingira yennyini atuwulire kimutiisa biki ebikutiisa okuyingira nze nga nze ebyetiisa kunkambuwalira nze nga nze nti okunkambuwalira kwe kuvaamu n'okkuba ebintu mbitya. N'ekyokubiri ntya nnyo okubeera nga nnyingidde obufumbo obwo. Muli ŋŋamba omusajja ayinza okuŋŋaana okuddamu okukola ate nga njagala nnyo okubeera nga nnyingiza akasente kange omukyala. So kati nnyinza omufuna wano ku ntandikwa agamba kiri oke naye ate gye weeyongera agamba sikyayagala okole ki essaawa z'okomawo panvu so kati saagalira nfugika naye ensonga zombi zewakawandabamu obutafugika toyagala okunkambuwalira awasaanidde naye waliwo omuntu akambuwala n'awatasaana nga ye buli kimu kikola kimunyiiza. Osobola omutegeera naye ng'otegeera kino aleeta kirala, otegeera kino ajja na kino, otegeera kino gaaka kininamu malayo nga tamalikayo olunaku ajja nakapyala. Osobola kuba osobola okukakkana wansi ng'omukyala n'ogamba ndi mu maka ga musajja nina okugondera ebyakola ki. Naye ate waliwo n'omuntu nga ye tabunyiiza si mwangu wa kuyiga kumalayo. kati okyaleetegereza olabe ani gw'onayiga
sikyayetegereza wabula nze nkyeteekateeka nga nze kyeteekateeka nambe nti kati naagenda okuyingira obufumbo nga kino maze kiraba obanga maze okubaako wentuuka nga nze byenfuna yange saawa zino nina emyaka 3 oyagala kwetegereza kweteekateeka paka wendiyagala olituuka ng'owulidde nga mpulira nkiwulira muli kale tugenda kudda kuba ensonga wakati waako bbiri tugenda kuddira soke tudde ewa Saalongo mutiisizza nnyo abavubuka obufumbo kubanga mubwekokkola nnyo ogera ku birungi andi kati nze bwe ndituuka ekiseera nembuvaamu nja kubutiisa omulala naye nga nkyabulimu nkyanyumirwa fruitfuls ezo zenina zembaddemu ati kati mubulamu nze mubyobugagga bye nali mmanyi mu bulamu bwange byali bibiri maama wange n'abaana bange maama mukama n'asalawo n'amunjijako nensigaza abaana kati kitegeeza mu byobugagga byenfunye mu bufumbo ninamu abaana okyege so nze nyumirwa nnyo okudda ewaka kate oba waswa ne baŋŋamba dadi oba n'asanyuka mpulira ekitiibwa mu bukyo nakijja mu buki nze kati njogera ku bufumbo obwange bintu kyoŋŋamba nti kyogambye nti tuutiisa abantu so nze essanyu lyange kulaba abaana bange nga bakola ki babuukabuuka ensangi zino newe nga nzize ku sayidi y'ababutya ebisinga kuba ndi nnyo mbavubuka obawulira agamba nja kubeera n'omukyala nja kubeera n'abaana nesobola kuwasa batya financial status yaffe ennaku zino oba cost of living ye Uganda nene nnyo ku busobozi bw'abavubuka bw'ensangi zino okusobola okubeezaawo obufumbo bwabwe kati olina abaana toyagala mukyala kyogaba mukyala yali ekinene nnyo anti kati yamanyi nti omwana asobola omukwana n'amutwalira nnyina n'atandikira ku buvunaanyizibwa bwe yakomako ku ye okyegera nga tugivuddeko n'ekyo nti abavubuka ensangi zino akantu ke bafuna si ke bateekeddwa okufuna naddala ku mirimu gye bakola kati bayingiza kino kati ne bwe yali badde ateekeddwa okuba nga awasa ati ekyo because obufumbo buli costly nnyo mubalimba nemugamba olina okuteekayo akameeza buli lunaku si kulimba obufumbo automatically bw'obanga obuyingiddemu because namirimu bwe nnyingira mu bufumbo nemanya nti leero ku maca nkedde ku maca ngenda kukuwasa nfuna obuvunaanyizibwa obunneeyongeddeku bwa mirundi 3 ngaza omusajja anti wuliriza obufumbo kati bwakyuka nti nfuna obuvunaanyizibwa obuba bunneeyongeddeku bwa mirundi 3 obubwo nga gwe omuntu gwempasizza mba nkutandikidde n'oba onsinga ssente mba nkutandikiddeko obuvunaanyizibwa okuva ku mutwe mpaka ku kigere okyege ekyokubiri nefuna obuvunaanyizibwa bw'essayidi gy'ova famire yo because obunaakya ku maca newabawo olunaku olukulu ogenda kuzimba nga siweerezaayo kantu tandike abe waffe era olaba nze olinga eyagijja mu nsiko olinga kati obuvunaanyizibwa nabwo okyegeera kati ate nembeera n'obuvunaanyizibwa bwa sayidi yabeewange taata ne maama nabo gye bali nabo nina okubakola ki okubaweereza sokole katono nnyo mbadde mpulidde omukyalo ono kyagambye nti kibayita omusajja bannanga obufumbo tuleme buteeka ku basajja because naye mwana wa muntu akeera ku maca n'akola nga gobokera n'okola ki n'okola okyegera so kati abavubuka lwaki bavutidde nnyo obufumbo ensangi zino cost of living y'obufumbo nene nti omusajja oluyingira mu bufumbo papaba ng'obuvunaanyizibwa buli bwa mirundi 3 bumweyongerako naye ng'ate obwa bulina kyova osanga omusajja asobola okwambala essaati emu okumala omwaka mulama nga takyusiza naye ngatto neegwa olubege naye ng'ate mukyala we akolaga nti aterebeeta bwati because kati twayingiramu ne birthday omukazi akola birthday wanaweza emyaka gye notagula keeki notamulira kirabo n'azimba abo mubajja waffe ezimu ezaffe zituuka tetumanyi bakumanya tulabira ku meseji z'amasimu kansi biki ebitiisiza abantu okuyingira obufumbo biki ebijjayo ababuli kusooka wetwatandikidde watubuuzizza ani mufumbo wa kikizuula nga waliwo omufumbo ate ono n'amala n'akugamba ebyobufumbo nabikola ki ate nga tabeerangako omufumbo
Siberagako. Tabera ng'omufumbo. Ekizibu kinene nnyo mu ggwanga abantu bakyayagalira So ddala. okujjako ndowooza topic tujugaziye obufumbo tuve ku bw'amateeka tugatteko ne relationship ne kagundo kakubiriza abe kyekibagaana okusetulira n'abantu. Ensonga esingira ddala obukulu ennyo mu mulembe gwaffe guno byanfuna. Abasajja abasinga baagala okuwasa naye bw'afuna ekirowoozo kyekuwasa ate n'atunula mu nsawo nga tajja kusobola buvunaanyizibwa n'alyoka afuna omuti lwansonga emirimu omukulu ayogedde nti tebalina mirimu n'abakola kye bafuna si kye kati ate ekiwundu ne kisamba eddagala nti ate abakazi bo baagala kujja mu bufumbo kwekweka buvunaanyizibwa bafukire eddala nga bwokwata obwo wankiyita eki ono yabadde akyogera nti era ono n'ayongerako nti ye musajja omutuufu nti gwe oyagala kujja weeyambulire munzi ebizibu byo byonna n'ebyewabwe bwekibakuba kweyambulula ebibyo gwe ng'omuntu omusajja agambye okuva ku mutwe paka ku bigere mulimu n'emyaka gye tusanga ku ssaawa eno nga ebyaddala kireme ayeeyenni yeeremereddwa mu kibuga gyali nga naye bakadde kati nga naye mukadde ngera bw'obukwera ku makya n'omuwasa n'ogamba nti tugende kuwomba kadde kati ng'omubuuza emyaka gyo kyagenda makadde kasita gwe nkulaba bakadde be bamulemererwa n'ajja mu Kampala naye yeeremereddwa kati n'anoonyayo gwe yeekwekamu era n'akugamba olina okundabira okuva ku mutwe paka ku bigere n'agattako n'agamba yegwe musajja kati ate bw'amaliriza okwagala omulabirira ebyo ng'omwana omuto ate nagaa saagala kufugibwa okitegedde nti kuba woba oyagala nkulabirire ng'omwana era okukkiriza nkukambuwalire Omufumbo ate kumukambuwalira wasazeewo nti oli osazeewo okubeera wansi wa musajja kati gwoba okambuwalwalula lwaki nina okulaga obuyinza kuba nze nkuyibeezaawo ate kati bwe tubeera abakulu n'abakulu kitegeeza nabuno obuvunaanyizibwa tubugabane anti tubugabane naye nga si bonna gwotwalako paati ennene okigambo kugabana kitegeeza waliwo buli omukyala nina okutwalako paati nga tegenda kunnyigiriza kuba enfuna eyange gwe kennyini omusajja gwolina okwetika obuvunaanyizibwa obwo nze nange enfuna eyange bweba si nnungi nga lwaki wayeewaayo obuvunaanyizibwa obwo ng'omusajja ondeeta ewuwo kitegeeza wali weesobola osobola okumanitinga byonna wayogera singa mbadde sina wasani badde ayongera kuntiisa singa mbadde sina mukazi ndi kubanga alina ebintu bibiri ebitakwata ayagala gwe omulabirire ng'omwana atayagala kukugondera okitegedde ndi mukulu muno lwaki obukulu bwe obulabika nga tujjewo ebyobwetaago by'amaka ku biralo oyagala twenkani okitegedde so kati awo ebyenfuna ne bifuuka ensonga ate ebyenfuna ebyo biva ne ku mukyala yennyini nebide ennaku zirina okukuza abaana ekyo kyafuusa kya bbeeyi education is very expensive kutandikira ng'omuzaala temukyagala kusindika baana ekyo kimenyewo njagala tewali atayagala ne bwabanga kale kiva mu muntu yenga yenkula majority y'abawala abalimu teri atayagala kusindika mwana taliyo teri atayagala mulimu abavaayo ne beesalirawo ebiri n'agamba nze bagenda mulimu abavaayo ne beesalirawo eyo biro erinye ebyo byonna birowoleza ku musajja era bw'oyogeraho era naye ensawo yaaba agimanyi balina ebigambo bye bakugamba ye nga yiyo omukyala nagamba nange nja kati gattako famire z'abakyala baffe gye bava omwana ono babeera ng'abaalunda ente tikasita afuna omusajja ebizibu byonna biwedde enju yabuuseko akasolya mukomugavu famire ebanjavu naye famire nga erinamu kasente tosobola bikutunuuliza kubanga ageze okulotuuka otubaddeewo eno nti ye ne famire ye n'ebyewaffe yennyini yava ku kyo mu submission gy'oyogedde wayogedde ku buvunaanyizibwa bw'omusajja gy'oli n'eri famire yo ebimu si byonna kati n'ogwo omugugu ne guveeyo abazadde abamu bakambuwala ne bava ne mu mbeera omukogo wafunanga ne bakayita akasajja kyakuga wakola ki kati okumtyoboola ng'ate nze mbalabirira muwala wammwe mutabuti ne mubalekera ufa ekirala waliwo peer pressure
gwosazeewo oyingire mu bufumbo waliwo banno be wawangaala nabo baku kampasi obawa bo bakugamba ekibaala kinyuma ng'oli mu kwebaka bakufuga bati yangu eno sente gyeziri okutegeera katono nnyo kanso ku nsonga eyo nze ŋŋamba nnyo nina abantu bentera okugamba nti oba oyagala okubeera mu bufumbo ng'obuyingiddemu gwe omuwala ayingiddemu bufumbo oba omulenzi nga mikwano gyo egisinga obungi si mifumbo obufumbo bwetaazi obwo bufumbo bumanye nti tebugenda kubeerawo because mikwano gye egisinga si mifumbo bona omunyumiza nina kuddayo kugenda kufumbira mwami tagenda bitegeeraovaawa n'agamba oli mukambwe sifugika anti mikwano gyo gisobola okuba gikuba ebibaala gwe essaawa 3 ozewako oli mukufumbira musana omusajja yakuwamba era bwenyingira mu bufumbo manya emikwano gye nina okufuna bwembera nga ndisinga era manya emikwano gye nina okufuna sigenda kufuna mufumbo nga siri mufumbo kati kulya kulesha ejjira naawe omu mukwano gwe yafuna omusajja omuzitomu mu byenfuna naawe oyinanza omunafunafu olaba bali bye bakuwa bagenzeza nze bagenzi banogamba alabika kikono gwendiko siwenina okuba n'obufuluma n'agenda eweeru nga wookya n'akunoonya nga tokyasobola kumuzza era ng'anoonya ggwe ebweru nga wookya kwe kutya obuvunanyizibwa mainire ku sayidi ey'abasajja n'abakazi nti kubanga omusajja obuvunanyizibwa manyi bwempasa nina kubyembadde nze ebikola ku nze ng'omuntu birina okwawukanako ebyo bigende ku mukazi ate ononkola gy'obadde okola yeeyongera olina okwongera okunoonya ssente mugenda kuzaala obuvunanyizibwa bube nga buzze kati abavuka abasinga batya ebyo n'agamba waayi olaba mbonaabona ndi nzekka ate nga teeka emimwa emirala ebiri egiri emmere n'akivaako abakazi bo obuvunanyizibwa babutya batya bwe bunoono bwagambye nti kuba byagamba butukambuwala kwe kukubuuza ovaawa nga tewambulidde gy'olaga lwaki ewaka olujja sirwere waliwo ne gwosaba nga obulayo ennaku mu maaso naye n'alayira daga tolina gy'olaga y'abaana eno ereeta ku nsonga y'okulemera okufumbirigana abantu ne batayingira bufumbo omusingi gw'abazadde mu bintu ebikyasinze okumenya n'obufumbo ensangi ze famire zaffe nti ndazi kuno nga maama oba taata bwe basalawo muwala waabwe afumbirwe nga n'ekisenge mwabadde obuliri bwe babujjamu ekitanda ne bakyokya ensangi ekyafumba kale ensangi zino maama yakugamba genda ogezeeko bwe bigaana komawo era ensangi zino zonna zonna omukazi abeeranga bakolaba maama omanyike omusajja akoze bwati ne bwati ne bwati ne bwati akumanyira atya va wa musajja okoleki ensangi zino bamaama temukyazimba bufumbo bw'abaana bammwe obeera otya n'akasajja akakopi kale olaba gweno John yali akwagala yalina sente ze nosala onogenda n'akasajja ako olwokubalyo kuwuliriza ebyadala mwebali bagamba omuwala akola kyasera na nnyina okege ka John yali akola bwati naye yali atuwa n'okutuwa naye kati akasajjako bukyanga ogendayo tekalina kikaali katuwadde kati n'omukazi abadde alina olaavu ku musajja nga atandikugana naye ebyaddala omusajja andi obuzibu bwe buli aba etuzaaliddwa mu family maama nga nakyeyombeke tasobola ate kwadvisinga muwala kubeera mu bufumbo buyimiridde kuba naye tabubeerangamu. She doesn't have the experience. Nenkuzibwa omwana nawabanga taliko mu family yange nyinyi nga najjajja wange Samuel nakyeyombeka kuba wala yobona tewali yabeerako mu bufumbo kuba bagenda muyombyeko katono omukubyemu olwi muviira kukuba ati nze siriwo wano ojja kwekolera weegulira ekibanja okole ki omuwala omulala yanoba lwa musajja mbu yali asusa okugula ebijanjala ewaka nga tagula nasiba ebintu maama we namugamba komawo wano okulisa atya omujanjalo mwaka ku mwaka so ate newabeerawo nze najjajja wange yafumbirwa mu 1958 bawala be bano banokukuba yenyini nayita omuko n'abatika ku nsonga y'okulya nayita omuko n'abatika n'abazaayo wamukoze ekimwayombyemu ensonga y'obujja omujanjalo abasajja mulinawo omuze ogenda mu hoteri n'ogamba tonterako kawunga nkalya nnyo waka omanye emirundi gyetusiiba enjala abawaka musobola okulya omanye emirundi gyentambuza ebigere osobola katono nnyo
omanye emirundi gyemba nga nina omutwalo mu mpale naye nga bwenaatambulako transport ogenda ekyengera neninya taxi ya 3,000 okutuuka wensula ng'enkya tekagenda kuwera neŋŋamba kantambule wano mpaka wenaatuuka ntambuze ekigere mwe musobole okulya nti nange temumanyi byensobola okubeera nga ndi ku foomu mbakolereremu abakiddeyo katono ewamaama fulo abaami bano bakitadde nnyo ku bamaama b'abakyala naye mumanyi nti ebyo ne bamaama b'abaami abatabula obufumbo bwabaaayagala butambulira awo ensonga eyo gwejogerako oti bayitirivu kubanga waliwo nazaala nga ye nazaala alinga agamba nti agenda kufumbira mutabani gyebali nga ye alinga agamba agenda kufumbira mutabani we n'agezaako mumutegeera n'amugamba nze oyo omukazi gwe waleeta saamusiima webiri gyebiri bwetobirabangayo oli banazaala batasoboka yebiri naddala bamaama abagaana okukola nga bayimiridde ng'alaba keya yonna agissa ku mukyala psychologically ngalowooza nti byabadde akufuna ku mutabani we agenda agenda ku mukyala atandika okulonda obuze ku mukyala wo n'amulondako obuze ate abaami abalenzi babatabani baabwe ate awuliriza nnyo muzadde we gwagamba nakuwasa buwasa oli yankuziza mu nkula zaffe bamaama bano ne bakamwana engeri gyakwagala ng'akuzaala nakkuza mu njagala eyo gyayagalamu mutabani we nakuza biki ebiseera ebisinga omwana bukya kasita afuna obufumbo maama atandika okutya because omwana abeeramu nakali omwana wange kakati kyokulaba nti ebiseera ebisinga maama ne bakamwana tebateekeddwa kubeera nga bali bati lwansonga maama ajja kukola ekintu bwekiti oba mukamwana akola eki ino omwana wange saamukuza bwentyo ekirala kiva bw'oba ozannya epaati yo neggwa n'okuza katireka n'omulala atandikiraawo bw'aba alidde entula zeeze ziriwo oba talidde tekifunise tegyes ensonga endala kisinzira ku omukazi omusajja ono omuyisa otya akufunamu mirembe kyenkana ky'okubeera naawe bw'obanga gwe mukazi wange nkwagala ompisa bulungi tukolagana kizibu nnyo ate maama wange akunkyusa obwongo naye bamaama babba nnyo amatu g'abalenzi nga nowani waka omukazi omusajja ono alina byatali contented naawe ng'anyumizaako maama we omukazi wange bwe mukubuuzaako ovaawo agamba ye tafugibwa maama iwe omukazi abyatanga tafugibwa lwaki tebale n'omusajja alopaloopa nakyo kibi tugamba nnyo bamaama n'omusajja alopaloopa naye aba mubi okitanga oba tonnakula lwaki oba olopaloopaoyagala onzitire mu kimu nze maama wange omulaba maama wange nze omukazi ndoopawa nze maama wange buli lwe nafunanga ekizibu va mu bufumbo va mu biki buli lwe nafunanga ekizibu owuliriza nga gwe nsooka okukubira maama ensonga bweti ne bweti egaanye omwebuuzaako ngwakikolango naye mufumbo bwekyo maama ntuse